abantu bakunyumirwa oli bubi kiŋŋambira akuliraanye abantu bakunyumirwa nga oli bubi. In fact abantu bangi abali obubi be bafuuka projekiti z'abali obulungi. Era njagala kino okitegeere nti oba tolaba oli muzibe w'amaaso oba oli mulema oba olina ekizibu ku bulamu bwo oba oli mulwadde tolowooza nti bagenda kukolerera owone. Bw'oba onoonya Katonda munoonye ku lwo. Abalema bwe baggwawo waliwo afiirwa. Era nga bw'olaba Uganda eteredde etalimu katabanguko etalimu kavuyo etalimu gwe bakuba masasi etalimu gwe basibye eyo opposition temukolera. Opposition alinnye ennyonyi n'agenda ne bamuwa ssente n'agula ebizimbe ebweru nga mu Uganda mulimu akavuyo. Bwe waba wateredde tebamusasula. Twebaza Mukama nti mu Uganda essaala enyooka. Wadde omulabe alaba bubi Uganda yagaana ebisiyaga. Yandyagadde mwekalakaase omulabe yandyagadde mwekube muyiwe omusaayi naye ng'ogugwe teguyiikiramu wadde ogw'abaana be. Mulage obutali bumativu enfuga mbi nnyo naye ng'ekituufu tewali akufuze bubi gw'ogaanye. Singa Katonda akuyama n'olekerawo okwekwasa ogenda kukulaakulana. Batimaayo yagaana okwekwasa sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni obaani yabazaala. Abantu nga bali mu nnaku ensi yonna ng'ekaaba. Ekiroboozi kino ky'owulira ng'ekiroboozi eri abakimatira era nga tebaagala kwebaka nga tebakiwulidde. Nzikiririza ddala nti ayagula banzite yali ku TV zonna. Amawulire ge yalaba siga eri ayagala ate taligalaba paka lwalifa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Eyangulira ab'emmundu ateekwa okubanga yali ku TV alinda n'essaawa azimanyi agenda okulaba gatandise okusaasaana. Bankubye amasasi kituufu naye ng'alinda alabe bwenfudde. Wendi kaakati bakaayana n'okaayana. Abatemu bakaana mbu baagala kulaba kitundu mukirye. Baagala kulaba ekitundu abali ekiwundu. Ajjayo ekiwundu. Ajjayo ekiwundu. Abasezi nja kuwangula kuba Yesu waali. Oyanfaako yantaasa mu masasi. Abanga naawe olina obujulizi ojja kuwangula kuba Yesu waali. Oyafaayo eyakuwanya mu kizibu kiri ojja kuwangula kuba Yesu waali. Gwe lindako ekigambo kinzijidde nti Yusufu yali takyatya kubanga yalabako baganda be nga beewaddeyo akasingo bakanyole. Katonda n'amujja mu baganda be ng'ensingo bagenda ginyola simply because he has a vision. Ne bagamba let us throw him in the pit. Ne bamutwala nga talinnya ku ttaka ne bamusula mu kinnya. Bwe yamala okusuulibwa mu kinnya ate abaali awo nga bakomyewo bazze n'abaguzi. Mutuwamu mmeka? Mutuwemu ze mutuwamu mukajjeyo. Ne babawamu ze babawamu ne bakajjayo. Ne bakatwala mu katale ne bakasimbaawo. Abantu bajja bagula banyiganyiga nako kano kanaabaamu amaanyi. Ekifuba mulimu amaanyi muno. Yusufu kyova olaba yanyiririra mu buddu. Muka bosi n'amwegomba. Yanyiriranga ate muddu tafuna musaala muddu tamanyi beewaabwe gye bali ali bwomu. Na kino njagala okiwulire. Temuli bangi nga bw'olowooza. Oli bwagu. Famire ematalinga ng'omaze kuwangula. Family matters after your victory. Temuli bangi. Wabula njagala okitegeera olwaleero
nga bonna bakkaana nti baagala ssente tibaagala kirala ze zibaviirako n'otutemula gwe yagala omwoyo. Yagala omwoyo. Yusufu n'abeerayo ng'alina omwoyo, n'abeera mu buddu naye ng'anyirira, muka boosi ne yeegomba omupakasi omuddu. Nkwegayiridde toddamu kogga. Ebizibu byo bikwase Yesu. Tetwagala kuddamu kulaba amagumba ga mulago ng'agavuddeyo. Siba ekiseera. Tandika okunyuma. Leero kambagambe kye mubadde mutasuubira. Abawala si kyabayinako olutalo, musibe obubina. Siba. Toyambala mini. Toyambala bimpi. Naye Mukama baba yakuwa figa. Ng'eriyo olugoye olujjayo figa. Jjayo figa kibalume. Kubanga eriye yakwagaliza okuva ng'okyali muto. Alowooza nti wakogga bw'oyambala ekyo ekigoye mwobeera muli munda nga kitambula ng'ekiri ky'okalooza temuli muntu. Yambala sibe bbina. Ate bw'oba otambula ssaamu fashioni. Bw'oba otambula bigulako. Abalala bajja kufuna ebirowoozo ebikyamu, balowooza nti olisibye weetunda, balowooza nti olisibye weegabe, balowooza nti oli kankanya bakukwane. No, kankanya kulumya sitaani ne baagenti be. Ya olw'okuba tetumanyidde ddala baani abatuloga, buli wootuuka lagako. Tambulanga bw'oyagala, omwoyo nga bwakuluŋŋamya bw'oba otambula, olyoka owulira emitima gy'abalogo. Kati akankanya ki? Kati lwaki atambula nga akankanya? Ennaku yagibalekera Yusufu. Kenkubuulire, obanga wawona luli ne luli, gundi jjukira emirundi gy'owonye. Njagalayo abantu abajjukira emirundi gye baakawona. Ne ku luno ogenda kuwona. Katonda akyakola. Oliko w'ogenda okutuuka nga buli muntu yenna yali akuwalana, takyalina kyazzaako. Amawulire amabi gagenda batomera, bagenda bagamba wakutteyo. Bagenda bagamba wakutteyo. Katonda bwakuyama n'ofuna olubuto olugejjese. Ne bwe luba terunnaba kuvaayo nnyo, tambulanga olukozeemu bw'oti. Olyoka owulire bwe bayomba. Kati akabuto akatono lwaki akateekayo bw'ati? Obadde olowooza otya? Naawe funa olulwo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Siba akabina. Eyagaana okuwasanga alowooza nti n'oliddiba, naye atambule nga takyasobola kutuukako, naye ng'alaba kye yafiirwa. Yusufu yagaana okwebowa. Yalinga mu kkomera nga yalambula abasibe. Talinamu bukulu naye yabwewa. Yabeeranga muli ng'abagamba wasuza otya? Good morning. Waluuse biki? Mwe yafunira abaaloose ebyaddala. N'abagandi mwe ngenda balootolola. N'abalootolola. Ne bagenda ne wayitawo emyaka. Ate Falawo teyaloota ne bamukima. N'agenda avunula ekirooto. Takyalulunkana alinze tayimingi ya Mukama. Tiyagamba ndi Falawo nkwegalidde mpa omulimo. Kola ebikolwa ebisobola okuwa omulimo nga tolwanye. Kola ebikolwa ebisobola okuteeka mu katale nga tolina gwovuganyiza. Ngambira neba tovuganya nange tojja kusobola. Kingambira abantu basatu oba bana. Kimuŋŋambire. Ngambira n'ow'emabega noonya n'omulala. Bw'obanga gwe batudde naye atera n'okuvuganya muga nti mpowa. Tovuganya nange. Olaba enjiri gye mbuulira. Ngibuulira bwogu.
sirina gwe nkoppa, sirina gwe nvuganya naye, era ogiwulira bwefaanana. Mwali munfiiriddwa. Naye yeebazibwe Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Ngambira neba nti shetani atali ya mama yake kama naye. Shetani agenda kaba nnyina oba amulina. Naye agenda kaba mazima ga Katonda. Kano kenna komyewo mu mafuta mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ogenda kusumululwa. Ogenda kusumululwa. Oteekwa okusumululwa. Ono si ye bujingo oli, ono bujingo omulala. Ono bw'aba ayogera asobola n'ogamba nti Katonda eyamponya amasasi wonya omuwala oyo. Katonda eyamponya. Mbadde siina na byamaanyi bye nali mponye. Nzize mpona bingi naye kino gundi Daniel bw'ava mu bunnya bw'empologoma n'aga nti mu linnya lya Mukama ono omuyambe towakanya essaala ye. Omusiru yekka yagenda okuwakanya essaala yange. Essaala yange kati eddibwamu ayina kyoyagala jangu nkusabire sisabira ssente. Bano boolaba bandeetedde ssente sinaba zibasaba. Sirina gwe naagambe nti mpa ssente. Naye ate bw'owona essasi ssente kyeki. Obwavu buteekwa ogenda. Embeera eteekwa ogenda. Obuzibu buteekwa ogenda. Ebikutawanya biteekwa ogenda. Ebisirani biteekwa ogenda. Ebikolimo biteekwa ogenda. Abalogo bafe. Bagenda kulaba amawulire amazibu. Eyasibisa Yusufu yali ali waka. Atetenkanya akalediyo. Nga gwatayagala kati yamufuga. Gwatayagala kati nga ye mukulembeze. Bwe tuddayo mu Yoka mu Mako sura 10 gye twabadde ku lunyiriro lwa 8. Ne bamuboggolera okusirika. Naye ye ne yeeyongera bweyongezi. Oba otegere kye ŋŋamba. Kaakati nkusomera Bayibuli. Ewa Yusufu tuvuddeyo amawulire amabi gatomedde mu Kapotifaali eyali amwagala nga mufu. Kati ate ye boosi we yafuga Egypt yonna nga naye mwali.